Hassan Ahmed nga munnansi w'eggwanga lya Somalia era nga musuubizi wa byennyanja era nga motoka mwabyetikira amaze ennaku eziwerako ku nsalo e Busia. Ono mweraliikirivu nti ayinza obutafuna katale gy'atunda byennyanja bino singa okugugulana wakati wa Uganda ne Kenya ku byennyanja ebyaboyeddwa tekuggwa. Hii samaki inajulikana kama inakuja huko na inakuja hapo direct. Inatoka Turkana, mwisho inachukia Busia. Inaanzia kuchukia Busia, ndio hapo tunapata customer kutoka kule ndio wanakujia hapa, ndio hapo tunasaidiana. Ono tali yekka. Basuubuzi banne bangi bagamba nti bakyatya okwetantala okuyingiza ebyennyanja byabwe mu Uganda kubanga biyinza nabyo okuboyebwa awatali nsonga ya ssimba. Bagamba nti batubidde ne ttaani z'ebyennyanja eziri mu 200 nga byonna bibadde byolekera Congo. We cannot start continuing to load the fish or to continue the business when they have not told us why they have intercepted those trucks and the reasons for those trucks to be intercepted. Tulikola mirimo gyonna etutudde n'amaka gaffe era gabonaabona ssebo. Twabadde tusaba gavumenti eno ekolere wamu ne gavumenti ey'e Kenya basobole okulongoosaako ku mbeera abantu baffe basobole kufunako nabo kyakulya. It is claimed that our fish is being impounded on a suspicion that it belongs to Uganda. So we wanted that matter to be settled first before we do any export of fish. Balaze obutali bumativu eri minisita wa kuno w'ebyenvu ba Hellen Adoa ngo balumiriza okuvaako emivuyo gyonna. Appealing to the minister of Uganda, if willing, let her come in Kenya, verify the fish by the time it's offloading from Lodwa, and even go to the market. Kyokka minisita Adoa azze ayogera lunye nti ebyogerwa bano ne bye bakola tebimuyugula ttama. And these illegalities must stop. I am not going to accept, as long as I am in this docket, I am not going to accept any illegal officials, any immature fish always being taken in the name of goods on transit. I'm not going to, as long as I am in this docket. Embeera eno tekosezza bannaKenya bokka wabula ne bannayuganda bali mulimu guno nga bonna bakyabuuza lwaki abakulu mu gavumenti ya wano babalumiriza okubanga ebyennyanja byabwe babivuba kuva mu nnyanja Kyoga ekitali kituufu.